po jako akawuwo. Wakati mu kweteekerateekera olunaku lw'eggye lya UPDF kwe lijjaguliza nga lijjukira lwe lyagendera mu nsiko okununula eggwanga lino nga luno lwakubeerawo olunaku olw'enkya olunaku olwaleero aba UPDF nga beegattiddwako abatuuze mu disitulikiti y'e Nakaseke beetabye emisinde ne badduka nga bayita n'okwetooloola mu bifo gye balwanira. Mwebale nnyo tuzeemu amaanyi nga tebibiriramu uyakiikinga alanja live. Bano beegattiddwako abakulembeze baminisitako n'abantu ab'enjawulo nga n'abatuuze aba UPDF babagabidde obutimba bw'ensiri ng'omukaweefube ow'okulwanyisa n'okwewala omusujja gw'ensiri. Ekyo teri muntu asobola kujja mu ggwanga yammwe nga temuliimu mirembe. Munna NRM Sereko Charles Basajja Subi ono ng'agenda kuvuganya ku ky'omubaka akiikirira abantu b'e Nakaseke South era nga y'omu ku baakoze ku nteekateeka eno asiimye eggye lya UPDF omulundi guno okusiima okukuliza olunaku lwayo mu kitundu kyabwe wamu n'enkolagana gye balina n'abantu. Ekitundu ekyayitibwanga Danger Zone ensiku okubeera nga tereesita ku luno UPDF yasazeewo. Mu kitundu kino ekyalinga Danger Zone nga ekyambala ekyamadwadwa gemulaba kyali kitegeeza kufa nga bw'olaba ekibombolo omanya nfudde, bw'olaba ekibombolo omanya nti kukutta, bw'olaba ekibombolo omanya buli kikolobero kyonna nti kikutuukira. Nsereko era yeebazizza gavumenti ya Pulezidenti Museveni olw'ebyo byekoledde eggwanga nga kinagamba nti kyeyolekera ku ngeri ebyalo gye bikulaakulanamu. Pulezidenti Museveni akoze eki? Ensi ng'ekyuse. Omuntu okumala emyaka 5 nga toyise mu kitundu boddayo ekkubo erikutwala wolaga bakulaga ddage. Kale olw'ebirala tobiraba naye n'emirembe togiraba. Pulezidenti Museveni akoze ebintu bingi, ensi eri ku misinde, ebyo byo tulina okubikkiriza. Minisita omubeezi w'ebyobulambuzi Godfrey Kiwanda Suubi yeebazizza abantu bonna abeegase ku ggye lya UPDF mu bijaguzo ebikulembedde olunaku lwabyo era n'asaba abantu okusigala nga bakuuma emirembe. Tukikoze olwaleero mu kujaguza emyaka 39 egy'amagye gaffe naye nga ekigendererwa ekikulu tusazeewo tuluge eggaali mu byalo bye twayitangamu nga batuyiga buyizi noyo tuyiseemu nga tetunawadde emmundu wabula nga tuyitamu olw'okulaga bannayuganda emirembe gye twafuna. Kano kabonero akalaga nti tulina okusigala nga tukuuma emirembe gyaffe tusigale nga tweyagalira mu nsi yaffe. Abalala basiimye enkolagana ya UPDF n'abantu ba bulijjo era ne bakoowoola abantu okubeegattako olunaku olw'enkya nga UPDF ekuza olunaku lwayo. Eyali NRA gye baawa obuddamu n'obwokwekweka kati olwaleero amagye gabajjukira gaagala kuba nammwe, gaagala kubalaga nti bulijjo gabeera nammwe era gaagala kubalaga nti galibeera nammwe n'emirembe irijja. Oluvannyuma aba UPDF ne ttiimu ya Bulemeezi ng'eno yawangula empaka z'amasaza omwaka oguwedde beetabye mu mupiira okwongera okwetaba mu bikujjuko ebikulembeddemu olunaku luno. Twebaza abasirikale okulaba nti ffe ttiimu eyasaanidde okusamba nabo era Gatyamaani bwagambye ebirabo bye twezira okulabako. Olunaku lwa tuli basanyufu nnyo baatuyise ku mukolo guno okukuza olunaku lw'abasirikale. Buli ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokubiri eggye lya UPDF likuza olunaku luno olumanyiddwa nga Ttalehe Siita nga bajjukira abaali abayeekera ba NRA we baamamulako gavumenti eyali mu buyinza ey'abafuzi balusibira mu bbwa ng'olunaku olw'enkya lwe gigenda okuwera emyaka 39 ng'era emikolo emikulu gyakubeera ku kisaawe Butalangu mu disitulikiti y'e Nakaseke. Twagala abantu abasiima gavumenti byekoze, twagala omuntu bw'oba olabye ekirungi ogambe nti kino gavumenti ekoze bulungi. Ndi Barbara Nabukenya ne Doreen Namubiru ku lwa ABS Television.